Derek de mabega. Bagamba nti tuteekeddwa okuyingira oluguudo bw'eti embeera bw'eri wano mu bitundu ebyekyengera kyali mu kufuluma mu kiseera kino naye ng'abantu bangi nnyo bagadde bizinensi zaabwe bangi nnyo ne beeyiwa ku luguudo n'abalala bafulumyayo emitwe mu mmotoka bamulabeko ng'ayolekera disitulikiti eno ey'Egomba saako ne Butambala gy'agenda okwenjeza akalulu olunaku olwaleero. Bw'eti embeera bw'eri mu kiseera kino ab'ebyokwerinda nga bagugulana n'abamu ku bakuumi ba Kyagulanyi. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kale kusema official na josinzira okubanga ato tulaba subscribe ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos zifanagana ko bweziti. Twagala bakulisayo mu weekend mukulikeeyo bimwasobodde okubanga ate mukolako. Twebaza Mukama Katonda nti mwasobodde okubanga ate mubikolako. Kale tukomyewo ne week esookedde ddala mu mwezi guno ogwa November ennaku z'omwezi ziri 3 omwaka 2025 tugenda mu maaso okubeera nga tugutambuliza ddala. Kansubire nti nno ate muli ready. Unaku olwali abaana ba P7 batandikisa ebibuuzo batandise ne paper ya mathematics. Akawungezi bagenda kubanga bakola SST. Ine abazadde mulekera okukopera abaana n'abasomesa. Erira bakutte headmaster n'abasomesa babiri nga bagezaako okugulirira scout bamuwa akadde kamu abakopera ebibuuzo. Mubadde nga mukola ki? Mwana. So ebyo biri side ze abazadde tubagaliza birungi byere n'abaana mwe babere nga ate bayita. Kale nyala kubanga ate nkwanjira Zulazi Lusaniya eri awo Mengo opposite Masengere. Oba oyagala kulya ku Lusaniya olwa buli kiko, oyagala kulya lwa nkoko, oyagala kulya lwa mbuzi, oyagala kulya lwa nte, zonna kika kya buli nsenya tuzikola. Tukola ku buli mikolo, oyinza okuba ina ka birthday party, oyinza okuba ina graduation, oyinza okuba ina mukolo munene ngo oyagala kukolera Lusaniya nga kuliko chapati nga kuliko juice. Zulazi Lusaniya ebife tuba tubimala. Enamba zaffe z'essimu eziri awo ate ne ku Grovo tusobola kubanga odalingirako ne tubanga tubikuleeta. Tulina ne branch endala esangibwa Wandegeya. Kale kakati ate mu mbeera efanaganako bw'etyo banaffe aba Azul Tours and Travel bakutegeeza nti guyetaaga okubanga otambula. Bakuwadde invitation naye nga appointment buli gy'oyagala okusaba kulaganga eri wala jangu tulabenge gye tusobola kubanga tugisembeza. Oyinza okubanga invitation ogirina naye nga paperwork gw'otalina tusobola okuyambako okukolera ku paperwork. Ate n'ekintu ekibeera nga ate kikutambulira ddala bulungi. N'ebintu ebirala bingi nnyo okukola ku passport, ku booking hoteli, kufunira byantambula ng'otuuse bweru w'eggwanga n'ekyo tutakola tunoonyeza abantu mirimu. So kwa Azul Tours and Travel yoba ojja tuli awo ku Kyengera Mall ojja okubanga ate otusanga oba tukwiye ku nnamba zaffe ez'essimu obisinga obisobola okubanga ate bigenda mu maaso. Weekend baddemu ebintu bingi nnyo. Wano tuba tuyingidde mu election update. Pozi abagenda okwesimba oba abeesimba gye bagenda okutambulira olunaku olwaleero. Frank Bulira Revolutionary People's Front ali Bunyangabu, Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation ali Luweero ne Nakaseke, Robert Kyagulanyi Center mu wa Nuupu ali Butambala ne Gomba adda waka.
Yoweri Kaguta Museveni ayingira Serere Soroti ne Soroti City. Robert Kasibantu wa National Peasant Party ali Namayingo ne Namutumba. Nathan Nandala Mafabi wa FDC ali Padane Agago. Ebikubo kyagolomye yakavaamu gyagenda okubanga yambala mane bye ebikubo bibi. Mubarak Munyagwa wa Common Man's Party ali Bushenyi Mitoma ne Shema. Then Mabirizi wa Conservative Party ali Kuen Sakone Kapchora era ngeno anaabalaba era nzo tugenda otandikiraawo. Mabirizi eno gyalaga olunaku olwaleero Ekwene Kapchora ebitundu bino biri mu Sebei sub-region. Kaakati over the weekend enaku z'omwezi nga 3 na 31 lwe lunaku olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga because zero 3 luba lwakuna lwakutaano because this is 31 okay yes olwokutaano n'olwomukaaga. Ebire by'enkuba bibiri ebyatonya for 48 hours byagenza okulekanga ebyalo bibiri biramba abantu district bibiri namba si byalo okunga kuliko Kapcholo eno gye nkugambye kuliko Kwen saako ne Bukwo nga ettaka libumbulukuse era okusinziira ebiva side zeeyo abantu 18 bafu abantu 10 balina ebisago abantu 20 si balamu si bafu naye tebamanyiddwako we bali. Omuwendo gw'ebisolo ebyattiddwa tobimanyi muwendo, amayumba togamanyi muwendo, ebirime tobimanyi muki muwendo. Era ebyo bibiri side zeeyo okusinziira ku minisita w'ebibamba State Minister Lilian Abel yavuddeyo n'asaba abantu eyo okusooka okuba nga ate baabulira ebifo ebyo ng'ate gavumenti bwegenda mu maaso okubeera ng'ate batetenkanyiza. Naye bino ebintu by'ettaka lino lwakwa challenge eriwo eri emu nti ate wano weewaabwe ne gavumenti waki tebafuna ddala complete solution ku bantu ababeera okulinaana n'ensozi kubanga kati eno Kapchora bibadde biri nnyo buduuda kati bisaza ate bizza side zeeno ate nga sizoni y'enkuba etandika butandise enkuba etonnya butonnya bayo wano Kampala enkuba bw'etatonnya ne up country enkuba etonnyera ddala so simanyi naye it is very important okikolako. Nalabyeko ku Honorable Kyagulanyi bwe yatumyewo e Kampala yataddeyo obubaka bwe obusaasira abantu ba side zeeyo obulina obubaka obusaasira abantu beeyo ng'ate abasaasira olw'ekyo ekyabaguddeko ettaka okuba nga libabumbukirira saako n'abantu okubeera nga baluguzeemu obulamu. Badde njagala kubayitiramuko katono nnyo wano ate tubega tweyongerayo. Yavudde n'agamba nti our thoughts and prayers are with the people of Kweni, Bukwo and Kapchora who are yet again hit by devastating landslides, devastating landslides. Deepest condolences to all those who have lost loved ones as well as those whose loved ones are still missing. Too much unimaginable grief and agony has been slapped onto the faces of those people who continue to be hit by endless disasters. These landslides, which are so frequent whenever we have strong rains, require a strong response. We urge all those who have the means to reach out with the much needed humanitarian relief. So wonno bwebaka bwe yataddeyo ebimu ku bifaananyi obutabiteekayo naye birabikira ddala bubi abantu ebintu byabagwiridde amayumba g'abantu man. So ebyo nno bibiri side zeeyo ate katulinde update ya government ginagenda maaso okubiranga ekola ki ng'etuwa kati abo baali bakyali mu ebyo jjukira naffe twagenda mu weekend nga Kampala amaduuka oba ebizimbe ebirinaanye omwala gw'Nakivubo nga nabo bali mu miranga ebintu by'abasuubuzi byayonoonese bannaaye era njagala kusooka kukola kusaba kwange kumu. I understand social media eno ogyeggulirawo nga ggwe muntu osobola bbanga ggwe oli ttiimu omugagga tasobya which is okay naye mu kaseera kano mwandisirise omuntu ajja kusanga akukuba ekintu nga
obusungu bwalina tobulina mu mukono naye nga mu kaseera nga alumwa yakulaba nga okinagguka. I understand abamu tuli ku mulimu nti tulina owolereza omugagga naye nsubira mu kaseera kano omugagga ali ku ttiimu y'omugagga engeri yokka gy'osobola omuwolereza ge mazima amatuufu. Naye mbadde ngezaako okutunula mu nsonga ey'omwala ogwo n'amataba agalumbye ekibuga but opposition ya Uganda muli mu kusoomoozebwa. Omwala guno gugenda okutuuka wano we guli. Kituufu omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Prime Minister Nabbanja ng'amulagira akole ekisoboka okubeera nga ate awa omukisa omugagga okubeera nga ate akozesa omwala ogwo okubeera nga agukulaakulanya. Era mu bubaka bwe ensonga eno yagiyita the Godly Plan. President Museveni letters directing the Prime Minister to facilitate the giveaway of an achievable drainage channel to a city real estate tycoon for redevelopment has sparked questions about the orders from above and the erosion of the mandate of the state government institutions. President Museveni mu bigambo bye yagiyita njagala ompewole wali Godly wano. Okay, in the August letter, asked Prime Minister Robin Nabbanja to assist businessman Hamis Chigundu in executing what he described as a very good and godly proposal to transform the navigable drainage channel nebigenda mu maaso. So kituufu omukulembeze w'eggwanga yawandiika ebbaluwa naye mu kaseera mu process y'ebyo byonna ng'okugenda mu maaso naye emitendera emituufu egimu gyayitibwamu either we gyayita abalina omukisa gw'okustoppinga ne batastoppinga era ng'abantu abasooka okusongebwamu ennwe be bakansala abo omulodi abadde aboogerako ebbanga lyonna. Nti kituufu olukiiko lwatuula okukulaakulana kulungi naye kati tuli mu kukulaga nti opposition engeri gyeri nti eri in control of Kampala n'okubonaabona kwa bannakampala kuno oyinza obutakola ki obutakwejjaako nti kituufu ekiteeso kyajja ku floor ya council ne kiteesebwako ne kikubaganyizibwako ebirowoozo council nekkiriza nti omwala gusobola okuweebwa omugagga yenna n'agukulaakulanya. Ekiteeso ekyo bwe kivaawo awo kirina ate okwambuka ne kigenda mu council eya Lord Mayor era naawe kyali kisobola okukubwa ne kitakola ki ne kitagenda. Olukiiko olutuulako mu Lord Mayor Minister ne cabinet ye era nawo kyavaawo paka bwe kyatuuka wa pulezidenti era abantu abenje babadde bavangayo nga bawa obujulizi ku nsonga eyo. Omuntu oyasooka kala actually kakati tumala okuva eyo yonna embeera bw'esajjuka ate ekiteeso ekyo kijja mu parliament simanyi bamujjukira bulungi ne kijja mu kakiiko ka Kosasi abantu baali balowooza nti wewali essubi egenda okutaasa omwala from nowhere ate Sseggona okuwulira omusango n'aguvaako oluvannyuma lwa sipiika mbu okukola akakiiko akalala. Kati nawe oli omuntu ekibuuzo kyabuuza akakiiko kali akalala akaliweebwa omulimu gw'okubuuliza noza ne kabanda kwakali kaakola mulimu ki? Kati essaawa zino buli omu ali mu kukwata jjinja alikasukira munne wali bonna baganye okukkiriza obuvunaanyizibwa. Sooka ompe mbwatekamwa oyo ye alumiriza nti Sseggona yalya ssente ekiremesa akakiiko ka Kosase okuwulira omusango oba kwe kuwuliriza okunoonyereza okwali kuteereddwayo okunoonyereza omwala guweebwayo gutya. Mwasuze bulungi muli bulungi munzikirize amannya neyanjule mbwatekamwa Gafa MP Gara West era nsooke okwetondera eggwanga kulwa okubalyamu olukwe ffe nga bammemba ba parliament obutayamba bannayuganda. Ensonga gyendeeta olwaleero tukedde ng'ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi ogwa Novemba nga bannaffe e Kampala mu downtown bali mu kukaaba amataba gabamazeeko amataba gabalidde ne gabamalawo naye kireese obuzibu ffe bammemba ba parliament ffe twabatunda.
ensonga gyendeeta nze ntuula ku kakiiko kakosase mu palamenti akalondoola ebimu ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamu emirimu. Baatuwa okunoonyereza engeri Hamu gye yafunamu obuyinza obuzimba ku myala. Nga kakiiko kaffe akakulembera ye mwami Sseggona Medani Lubega. Twakufuba nnyo naye nga Honorable Sseggona ne ttiimu yo abamu nga mukukuta. Twafuba nnyo okubabuuza mutuwe ripooti tuyambe bannayuganda ripooti nga mutulaga muli bize mugikola ne bakkiraako abamu. Mukukuta nayo kiro. Nga Hamu amaze obbawa omudidi gwa ssente gwe gubabonyaabonya. Nze njagala kwebaza Honorable Nsibambi ono wa Jalia City. Njagala kwebaza Honorable Naluyima ono we Wakiso. Kubanga twakagezaako tulabe ku report tumanye ebirimu tusobole okuleeta minority report nga tukuba Hamu nga tumanye ekintu kye bakola kya bulabe abantu bajja kufiirwa emaali abantu bajja kubonaabona kubanga abamu nti baagala kusakinyusa President Museveni. Ffe ebimu ebitubonyaabonya okulaba nti gavumenti etukalakatta n'etubonyaabonya ne tugenda okwewandiisa ne batujjamu ne tubeerawo nga tebakyatwetaaga tubeere mu palamenti tebakyetaaga tuweereze lwa mazima gaffe nti emitwe gyaffe gitweyimirira. So baganda bange teri muntu yasinga obbatunda ng'omwana wammwe gwe mumanyi Sseggona ne ttiimu ye. Baagenda ne bakukuta n'ekiripooti ne baganda tetukirabako ne bakireeta mu palamenti kwolwo nga bamaze okuteesa nti ne ku palamenti eyo ripooti tebagisomanga. Kaakati kwolwo presiding officer yagamba nti ku lw'obudde ezo ripooti zonna tuziyise by omnibus nga tezisomeddwamu ziyise za ripooti nga 6 nga 3. Era ne ripooti yali ewagira Hamu okukola emirimu gye yayitiramu ebyo nga teri memba wa palamenti gw'obuuza n'asobola okukubuulira ebyalimu kubanga bagamba tuyise kubanga president yabagamba mubeere nga mulonda abantu ab'emitwe nga mikalu kasita babasobola okuyisa ekyo kyokka kyayagala. So kakati ba mitwe mikalu bayisa ne bakiwagira nga tebamanyi kye bawagira. Nga Hamu teyafuna na environmental impact assessment bine byanne mu kakasa ne bamanya nti kino tekisi kya bulabe. Hamu nga physical planning gundi ya KCCA teina bya approving nga teina bye manyi. Ekintu ne kiyita bannayuganda kati yennaku gye muli mu kubonaabona mwe abasuubuzi abali downtown. Kaakati njagala bategeeza nti ekibabonyaabonya kyekyo. Ekintu kyayita nga bamemba bamaze okufuna omudidi gwa ssente. Era nakwatibwa enyiike n'enkubira Honorable Joel Ssennyonyi n'emugamba Honorable Joel mutukoze bubi opposition ne mutandika okulya ssente ne muyisa report nga tebiriiwo n'angamba bitya ne munnyonnyole kyabaddewo Sseggona kye yakoze ne ngamba njabbawe mula njabbaswaza lumu yangamba Honorable bale kumbuulira katulabe kye tusobola okukola. Era nze kye mmanyi Honorable Joel njagala kwebaza abamu kye mutamanyi Honorable Sseggona kye baagaana okumuweera card ye gundi okuvaayo n'etegeera nti Honorable Sseggona yakwata ku ssente za Hamu n'ayisa ekintu ekyo mu ngeri etaategeerekeka. So baganda bange njagala bategeeza nti abantu baalya ssente kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda, kyekiri mu kubonyaabonya mmwe abasuubuzi. N'olwekyo njagala bategeeza nti nze kyensuubira tebaŋŋamba naye kyemmanyi ensonga zange ze nawaayo ze ziyinza okuba zaaviirako Sseggona obutafuna kaadi. Ate baali tebayinza kuvaayo bamukube nga bwe baakuba mpuuga kubanga mwandirowoozezza nti ndowooza bano babakuba buli gwe bakuba ku ludda lwa ssente. N'olwekyo tubonyaabonyeza bannayuganda kyova baffe abamu baatumye kaadi abamu baatulemeseza ne twewandiisa ne batujjamu kubanga ebigambo bye twogera teina gwe bisobola okuwoomera. Nsaba akantu kano mukadiweetinge mukatagingeko gali amata bagenda bye simanyi bikola katambule. Bwe tugenda mu kakiiko ako akakosase
eno mbwa tekamwa gy'alumiririza ono okubeera nga yalya ssente. Kyokka abaali bazze mu kakiikako yali muloodi iddi w'ekibuga Kampala Speaker Zahara Lulika yali alina okubeerako. Kasozi emabegakawo yali ali mu interview akunnyonnyola engeri omuloodi gye yeetaba naye mu kugenda kw'omwala kubanga abakugamba nti ekiteeso bwe kiva mu kanso kiina kwambuka then olukiiko olukulu olutuulwako omuloodi ne lukikubaganyaako ebiki ebirowoozo era nawaakulaga nti nno omuloodi ku lukiiko yaliko nire ekiteeso nekikola ki nekiyitawo so ombe Kasozi. So honorable, at the end of the day, walosagayo mwale baddewo nakunoonya nfune endaba gy'obirabamu. For example, tulabye ebbaluwa eya President Museveni agamba nti bundi bamuwe. Ate bwe tulaba Mwai Museveni asembayo kati bano basigadde twali tubuuza aba bakyateesa ki. So bakulimba Museveni agenda okuwandiika ebbaluwa eyo ng'ebintu byaggwa dda ngalo business yatekinga center stage 1. Kati kino njagala nkyogere nga ndi ku kamerayo ogenda okinoonye mpulira bulungi. Bwe baga nti bakansala baatunda omwala kikyamu tekisoboka kubanga bakansala bakansala bateesa bwe bamala okuteesa waliwo komiti endala eprocessinga bye bateesezzo biteeka mu nkola. Komiti eyo bagiyita City Executive Committee mpulira bulungi. Abasinga mu Kampala tebagyogerako tebagimanyi. State Executive Committee Lord Mayor ye chairman waayo ne ba minister bakola ki balonda ne ba secretaries aba KCCA ne ED abo segedde ye processing bali bye bateesezza njagala omanyi waliwo police agamba yefali ngenda kuwa nengenda kukanga munange kuba ebyobufuzi byange bagambe sinze nakikoze oba kitegedde for my indemnity kuwa nengenda kukangamu oba kitegedde kankubuuze ng'olina immediate supervisor wo minister nga minister alina powers of veto minister alina powers of veto tingosobola omunnyonnyola ensonga n'omugala ekintu kino kikyamu kigenda kukolawo ekiti minister nakola powers nakola powers falina powers eziri veto nakibitaninga back. Why do you write to Wongoya whom you know nti talina buyinza mu kintu ekyo amutegeeza kuba councillors be bakole ki abategeeze mbu temukiyingiramu lwaki mwalya ssente ziriwa. That is what they were complaining about. Kakati bakansala oyinza okundaga nti ebbaluwa eyawa ham abagisayiningako bakansalazi abasayininga yes kweyo ebbaluwa nze njagala ogenda kweyo ebbaluwa kuliko emikono egi esatu kuliko emikono emere yawa hamu omwalo ogwo kuliko emikono egi esatu. Kati kyekiri kyenkugambye nti challenge tulina nti buli omu omupiira agukuba agutagaza agujja wa munne. Ate ye minisita wa Kampala Misa Kabanda ate ye complaint agikutte agikwata ate n'agizzaayo wansi mu lukiiko lwa KCCA. Ate ye n'alubuusa amaaso kati ne yejjeereza Lukwago kubanga akimanyi omusango ogusinga Lukwago naye gumusinga kuba batuula ku lukiiko lwe lumu. Kakati ate Misa ye yeekwasa lukiiko kyokka nga ate ebisaliddwawo olukiiko ye nga minisita n'olukiiko lw'omuloodi olw'okuntikko bayisobola bituulamu ne babaako bye bakkiriza ne babaako ne bakola ki ibagaana. So kompaaja ti Miisa oyo omuloodi n'afuluma ne yeekamwana naye baagala n'omukuba. Omukulu atwala Kampala Central Division kansala Kataabu ekitundu kyakiikirira kyekyo bwe kyakiikirira namulabako ng'ayimiridde ku mwala ne hamu ng'eraga nti kino kyokoze balidaadi Kataabu yongera mu maaso yesebo naye golo namulabe yeecwacwana naye nga wali mu kugugaba nekukiriza project egende maaso tebagambako nti katuwanikire minisita w'e Kampala tumwebuuzeeko ki ekigenda okukolebwa wabula kanso majority erimu 90% ya NUP. Kati ate gwe bw'ogamba tuze bannange Kampala alemye abantu Kampala tumutwala President Museveni yasinzira ku bbaluwa ya KCCA
okumanya bakikola ne by then jukira mukyala Kisaka yali agenze yes twalinako omukulu gwe bayita Rusa ne bamuwa n'emmedo engule namba kino kyosazeewo balidadi era ffe tukkiriza omugagga aleete ki enkulaakulana nze n'omumyuka wange ne tuwandikira so kyekyo kyenkugambye nti opposition ensonga eno ey'amatabe batadde ku minzaani ey'amaanyi. Ekisooka abasuubuzi bali mu kufiirwa ssente zaabwe, temusobola yes si mulimu gwammwe bakolera amakubo na biki, naye ebintu we mulina obbakiikirira obutuufu kireka temwabakiikirira mu butuufu. Kati ebintu by'abantu byonoonese, obutuufu ani agenda okubasasula naye tannamanyika, bali awo beemagaza bwemagaza. So kati ani avunaanyizibwa ku mwala tuyinza wale tulina mutuufu, naye nze ekisinga okunnuma nti abakulembeze b'ekibuga Kampala kale nga mumaze okukikiza kubanga tulina bwe twatuuka ne tukkiriza nti tewali asobola kusuuza haamu kuzimba mwala, naye ate kisa abakulembeze mwandibaddewo ne mu monitoringa ebikolebwa, ne mu monitoringa obunene bw'omwala, ne mu monitoringa obuwanvu bw'omwala, ne mu monitoringa emyale channels ezigattiddwako okubeera nga ziyingiza amazzi zisobola okugamala mu makubo galeme kudda mu bantu, kubanga ye hamu yasigala azimba buzimbi nga teri amu monitoringa. Right now omwala gumaze okuyiga amazzi, kati ate mwenna mujja muggweera mu kibuga. Bakansala, Lord Mayor, Minister n'ababaka ba Parliament. Kale ensonga lwaki ensonga eno ey'amataba bannabyabufuzi mulina obutagitunuulira nga yakuyisaawo byammwe, abantu bangi abaafiiriddwa ebintu byabwe. Now Anatalia Ozzy lwe nasembayo mulaba yaŋŋamba ali mu bintu bya events ebyo naye naŋŋamba ne bya designing abirimu. Yavudde n'agenda ku mutimbagano gwe n'agamba nti I have not been myself since Friday. The floods swept through and left me broken emotionally and financially. As a small cottage manufacturer producing undergarments and supplying dozens of Bairibi vendors who take and sell on commission, I have lost millions. This isn't just about me, it is about thousands of Bairibi and sub-renters in downtown arcades and unsung backbones and the unsung backbone of Uganda's informal economy. We are the one who make things happen quietly, without recognition, without security, and now without hope. Many of us built our dreams from scratch, no grants, no inheritance, just faith, sweat, and small loans that now hang around our necks like heavy stones. I call upon the Minister of Disaster Preparedness, Honorable Lilian Abba, the Right Honorable Prime Minister, and His Excellency, the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, please look beyond the big shop's owner. There is a whole ecosystem of silent hustlers who have lost everything. We need urgent relief, recognition, and recovery support. We may be small, but we are the heartbeat of downtown Uganda. Nassako omukono Annette Namboze, Anatalia Ozzy. Waliwo omwana gwe nalabye nga akantu ke konna ak'amasaawa kayiseemu amazzi nga tezisobola kudda. Muve ku b'engatta, ab'engatta baazitisse ne bazitwala ewaka bali mu kuzooza. Omufaliso watu ina kyogenda gukolera kubanga omufaliso tebagwoza oba ogumaze okugutta. Olugoye olupya bw'olwoza ne wegabira mazzi ago bagumaze okufuuka omuvumba. Up to now omusuubuzi oyo w'omu downtown tamanyi kiddako, ate era ne gavumenti tennavaayo kuwa applicable solution. Olwaliro David Lawrence Rubongo yabadde mu press conference avuddeyo n'abyogerako, ogenda kubanga omunteerayo then tweyongereyo ate n'ebirala. Lawyer bagenda okukulemberamu mu nsonga y'okubanja compensation y'abasuubuzi
abafunye obuzibu ebintu byabwe ebyononese n'ebirala bwe bityo bangi nnyo sente eziri mu billions mubadde mubiraba blanketi z'abantu engoye z'abantu zonna nga zononese presidential directives teziri mu mateeka naddala bwe zityo bw'oba otondeka ekitongole n'ogamba nti ekitongole KCCA kirina physical planning committee kirina building committee kirina obukiiko bonna obukwasaganya ezo ensonga bwe n'ovaayo n'ogamba nti mpadde directives ezimenya amateeka ekyo kirina okukoma basebo ne banyabo n'olwekyo tusaasira abasuubuzi tusaasira abantu baffe bonna abafunye obuzibu mu mbeera eyo kyagenda mu maaso n'okubeera nga ate tutalaaga tuyingidde wiiki ey'omukaaga ate mu kunoonya akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga gwe mwezi gumu n'ekitundu gwe tugenda okuba nga tumalako. Kaakati abantu balina endowooza zaabwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni waliwo bagamba nti awummule obudde bwebwo. Era abantu abamu balina ebirowoozo nti gavumenti erina okukolebwa mu kisanja kino erina kubeera focused nnyo ku transition okwongerayo obukulembeze. Uganda evudde etya mu bukulembeze buno okudda mu bukulembeze obulala byemu ku birowoozo abantu bye bakola ki bibalina. Naye waafubutuseeyo ogubinja ogwa NRM PLU something era nga bo bagamba bw'abanga Katonda ono agaba obulamu Katonda ono agaba omukisa asobola okuyamba Pulezidenti Museveni kana akalulu n'akayitamu bo bamalirivu okutandika okunoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni aka 231. Bagamba waba Pulezidenti amaanyi anaaba galina mu 31 bo we batunula tebannalabayokko muntu asobola kufuga ggwanga lino muzeeyi ne mu 31 atufuge. Actually bo kakati saa zino kano ke tulimu baakayiseemu dda bali mu kutema mpenda balaba ngeri Pulezidenti gy'asobola kudda mu 31 era atwongereyo pakati wano abaalagenda tukuba gwa 45 at least amaleyo atukalakata akaataano. So simanyi plani ya opposition eriki neyo government egamba muzeeyi jju tova ku main tokyama sigala ng'oleega. Soko tuwe endowooza z'abakulu abo. Officially launched this task force and our vision is not only looking at 2026 but also beyond 26. Should Muzeeyi be strong 2031, we shall request him to come back. I mean, if General Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni will be still strong come 2031, we shall request him to stand again, and this task force will have grown bigger and stronger. It will have gone up the sub-region, up the district, up the parish, up the village. Definitely alongside the NRM established structures. So our working is going to be guided by the vision of the NRM stroke PLU. Because we are NRM and stroke PLU. We are NRM and PLU. So, awo osobola okumpa ku birowoozo byo, mpa ku birowoozo by'olowooza kikola. Bayinza bagenda oyombera omwo. Ne maama. Sere tunavana mukana akalubu bali mu kubala kaddako. Okisanga Kampala naye eyo yendowooza eyaabwe. Kale tweyongereyo kakati President Yoweri Kaguta Museveni campaign ye yasembayo okukuba yali mu district ye Katakwi yayingira Teso sub-region. Katakwi eyo omubaka omukyalo waayo ye Jessica Alupo, Vice President w'eggwanga lino. Katakwi nno wala nesi wala nalinyako baasi yanzija Soroti Kampala twatuka ssaawa 9 yena tewaba wala naye bannayuganda bakyebuuza ekibuuzo obuzibu buli luddawa kubanga bwetwogera ku muyimbi wano mu Uganda akubye border to border ye Dr. Jose Chameleone ali celebrated mu ggwanga erya Uganda
Jojuzo ono mwamula bagende South Sudan yawo natukane ku extent ekyamuka nabagama mu mpetta kamzimbe k'essomero tetumanyi mpaka nakati obessomero yali yalitandiseeko. Kamyoni muyimbi munna Uganda ava wano n'agende Congo ebisaawe ne bijjula ne bamuweereza convoy n'esooka emwaniza nga abaaniriza president. Bw'ogende Tanzania Kamyoni asobola okukuba ekisaawe, bw'ogende Kenya, genda Burundi, genda Rwanda, obusisisi bwonna obutwetoolodde wano Kamyoni yabufukamiza. Ne bannayuganda bakyebuuza bano baggwanga ki? Kubanga by the look of things bo baaganye. Yabagezezzaako. Omwana kigattu wange yaŋŋambye nti Kamyoni yatuuse ku kivulunga enkuba eyagala kutonnya. Naye yatuuse ng'ajjako kimu ekigawuni ekyo ekinene eky'omunagiro yasoose n'agukuba wali. N'akwata ng'abantu bakalubye. N'asooka abakubyako ku nnyimba ze yakubako empya n'azibagaana. N'agamba kaŋŋendeko ku maama Miyo Sango banaawulira ne bagaana nga batunuulira mutunuulire bwe bati. NRM oye! Oye. NRM oye! Oye. Oye. So, kakati ekibuuzo paka nakati kikyalemye okutegeera ddala kiki ekivaako abantu okubeera nga bajja mu kivvulu, manya bajja mu lwale, abayimbi ne bajja ne babayimbira ne basigala nga batunuulidde. Jjukira omuyimbi yasooka yali Puzzle, yabagezaako baali ba mu mamboke, yabakubira genda ogula emmotoka nga batunuulidde mutunuulizi, n'abagamba ebigezo ebyo byonna ate ne bamutunuulira butunuulizi, n'abaleetera enkudi n'agamba kembakubidde n'enkudi baatunuulira n'akale kambawo ekisododo. Ne bagaana. Naye ne Dr. Jose Chameleone abantu baaganye. Paka nakati ensi tennamanya kiki ekyabadde ku bantu beekataku kye twetaaga okubawa ekituufu. Yabuuse n'atuula ne yeebaka n'akaaba n'asanyuka n'aseka. Obalaba? Nakiki? Olwako omwana yaŋŋambye nti wabaako bye basuubiza nga tebannabifuna. Jjukira kampeyini y'NRM eno yasooka yaleeta obuzibu. Abantu babawa transport babawa omuceere. Ate eno tebiriiyo. Kati omuntu ava ewaka nga talina kyalidde nga abasuubiza agenda kumuwa omuceere. Agenda otuuka nga tewali muceere, saati yokka gye bakuwadde. Byebyo nno naye abantu ab'enjawulo Kamyoni sijja muzanya alimu ennyimba. Mpozi wonaasanga watali nnyimba onaakanyigamu. Kale naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga ate bawoninga Dr. Jose Chameleone era ng'asoose okuvayo yenna kanguubi ku Lufiga. Avuddeyo n'amugamba Chameleone ave ku bivvulu ajja kufa. Naye ki ekyamazima ebibanga byonna biri bwe biti avudde ku biggulu asinga. Naye kibanga bino bye bitono ebirala nga biri successful asigale ng'ayimba. So kape ku Mama Flower nga wa Chameleone amagezi. Badilisha. Hamna kubadilisha, NRM tuko yu. Yeah? Twende, DJ. Era njagala ogamba Dr. Jose Chameleone va mu campaign. Wandifa. Chameleone va mu campaign osigasale gaseyo. Walabe enswala gy'oswala. Chameleone ku lukalu lwensi wali muntu asinga kwagala nza kwagala. Chameleone va mu campaign. Abantu bakoowa n'abanene baabakoowa. Tebakyali ku by'abayimbi. Abantu abalinze Muzeeyi Museveni ayogera ekigambo batambule bagende. Chameleone va mu campaign osigazale gaseyo. Kyekyo kati omulala yavuddeyo ye Irene Namubiru. Irene Namubiru naye yavuddeyo ate n'asobola okubanga ateekayo obubaka bwe era n'agamba nti kale bambi ofanga toyimbidde bantu beekatakwi bino mbuwuuba tuyimbe ffenna. Akaseka akanyooma. Abantu beekatakwi baagala ki? Onoonya nno kyoba kwera nekikuwa n'ekivu ebivulu bigenda kutta abantu ennaku zino. Nega NRM eveeyo eyise statement eri official nga balabula buli anajja ku kivulu n'atanyumirwa.
kubanga kino kirina engeri ekijorongamu abayimbi b'eggwanga. Omuyimbi bamusasulira kumulaba gojjidde mulabira bwerere n'otasanyuka. Bulinga ng'obwo obuwala bumodo obujja ozze ku mbaga yange ozze kwanjula kwange. Omuyimbi muleeze. Okuumira otya si mu nsawo ng'omuyimbi azze ddala. Watunuulira ne n'olemwa. Kale, okyali ku Same Official tukwebaza okubeera ng'ate okyatambudde naffe yonna gy'osinzira okuba ng'ate otulaba. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi bw'otuuka ku bitaala ng'agende Namuŋŋoona w'ojja okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala eby'omu kisenge byonna, bulangiti, masuuka, pillowcases babirina. Festive season eno bagamba nti ekintu ate bakyanguyizzaamu batya bakukoledde package funa akakadde kamu ate ak'ensimbi obeere ng'ate ogenda tukukolere package oba badde osula ku ttaka tujja kufunirako ekitanda tukufuneko omufaliso ne bulangiti n'akatimba k'ensiri ogende weebake. Obanga olina omufaliso nga weetaaga kitanda tujja kufuna ekitanda tukufunire bulangiti tugambe tugatteko night wear tugatteko ne ka wardrobe. So tukukolera packages ez'ebintu ebyenjawulo ate gy'okoma okugula ebingi tukuwa n'entambula esoba mu 10,000 okutuusa ebintu byonna we biri. Abantu abali mu Bulaaya abali mu Bulaaya ng'oyagala kukyusaako ku kitanda ky'abamawo waleka e Kampala. Mu abaana abali mu Buwalabu oli mu kukomawo contract yaweddeyo ko naye ono weetaaga artist okomewo osuleko bulungi. Rosemary Beddings kozesa omukisa guno ogwa packages ate osobola okuba nga ate otereza ekisenge ekyo kirabike bulungi osuleko bulungi. Bannange essubi lyonna litandika ku ngeri gy'osulamu ne bw'oyambala obulungi ng'osula bubi tosobola kutereera. Kale abanafu aba Home Connect Properties batunda ttaka ogenda basanga Nansana awo ku kizimbe ekiriko Opportunity Bank ne mu kibuga Kampala bali ku Mabirizi. Bakutegeeza nti nno ate mu festive season eno basosotodde estates empire. Bagamba ntokkiriza kuyingira mwaka nga toyina poloti. Oyinza okuba nga essubi badde lyakugwamu dda gwali ebweru w'eggwanga nga buli ssente z'oweereza abeewammwe bazibba. Home Connect Properties bagamba nti dealinga nabo direct then oweereza ow'Oluganda agende just kukola approvals. Tulina estates okwetoloola eggwanga lyonna okutandika ne estate gy'oyinza okulowooza nti ya layisi esemberayo ddala ate naawe ayagala ez'okukolerako business commercial estates nazo tuzirina osobolera ddala okubeera ng'ate otunoonyaako. Kale nakutegeezezzaako nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutambulira mu bitundu by'e Butambala ne Gomba. Kaakati olunaku olw'okutaano Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaliriza kampeyini ze ate mu bitundu bye Agago eyo gye yali alina okuba ng'atakuwa olukuŋŋaana lwali lusembayo era olukuŋŋaana lwali lulungi nnyo. Bw'amaliriza olukuŋŋaana of course yali alina okukomawo kewaka ate okulaba ebiba biddako ate yeetegekere kampeyini ezo wiiki eno omuli Butambala, Gomba, Lyantonde, Kiruhura ndowoozaawo ate yeesoggekoko mu Ankole sub-region. Yes, agenda beera Butambala, Gomba olunaku olwaleero, Sembabule, Lyantonde olunaku olunaddako, Kazo, Kiruhura, Isingiro, Mbalala City, Lwampala, Ntuŋŋamo agenda banga atatambulira sayidi zeeyo. Naye bw'amaliriza olukuŋŋaana lwe olwe Agago jjukira mu kampeyini zo tubadde tubalaga highlight y'amakubo amabi. Ekyamazima lwakuba nti nno yinza okuba nga olulimi lw'enjogera ababaka ba sayidi zeeyo tebaluwulira but mulaka temunnakola kimala. Amakubo agasinga mu mambuka ga Uganda mabi nammwe mukkiriza mutambule n'ebyaffe bitwogera nti amakubo g'omu mwambuka malungi kubanga ffe tugenda kuliira ne tugalaba agalira nga malungi tulaba ag'eggulu nga malungi. Amakubo ag'eyo munda mabi. Naye Kyagulanyi wamala okuva y'Agago ne bamulwa luutu esobola okumujja Agago n'emusaza okusobola okuba ng'ayingira ggulu. Unfortunately agenda okutuuka ku kkubo nga bweri tibannaye. Unfortunately agenda okutuuka ku kifo we yali ayina okusalira okudda ku kkubo erimutuusa eggulu ng'amazzi gaasala dda. Era omukulu yalabwako ku mmotoka bw'ati ng'atunuulira amazzi mu bwongo bwe ne mujjamu ebisinga bambadde n'ennyonyi. Njukira akayimba kali kayimba singa nze Museveni. Kati awo yali ayimba singa nali Kinyonyi. N'atunuulira bw'ati amazzi nga talina kyaggakolera.
abaana bagezaako okugenda okusalamu balaba oba osobola okuyitawo ng'omutasobola kuyitawo ng'ate alina okukyusa olugendo aluggyaawo waali ate aluzeeyo gy'ava naye nga gy'ava kilomita 7. Jjukira olwedde ekkubo lyali bbi ate ne baliyitamu n'emmotoka zaabwe nga balowooza bagenze. Kati we baali basossisossa ate nga balina okuddamu bayitewo baddeyo eri gye bava. Ate bave gye bava basale olwo bayingire eggulu. Era okusinziira ku kiriwo okukyuka we bakyukira wali ku lutindo olwaziba bakyukirawo ku ssaawa zaalinga 12:30 kyabatwalidde essaawa 7 okuva we baabadde okutuuka mu ttawuni ey'eggulu. Ekiro kiramba baakimala ku basindika mamotoka nga basindika mmotoka ekiro baakimalako ndowooza olaba oyinza okuloza bali mu kadongo baakimalako basindika mmotoka. Imagine ku bunene bw'emmotoka ng'ezo ne baamaliza basindika mmotoka. But successfully zaagenda okwera ssaawa 9 ez'akawungeezi ez'ekiro nga bayingidde eggulu town era bwe batyo ne balinnya ne bava eggulu ate ne boolekera ekibuga Kampala. Era nzo zaagenza okwera ssaawa nga 3-4-5 awo babadde bamaze okubeera nga ate beesozze ekibuga Kampala. Kale sooka mpeko ku recap y'ebimu ku byabaddewo mu lugendo lwa Kyagulanyi paka bwe yatuuse ewaka. Tuvuze olugendo luwanvu okuva gye tubadde Agago omutulabidde so tutuse no maaso nga amazzi gasala ekkubo ng'omukulembeze tasobola kuyitawo emmotoka ze tezisobola kuyitawo okusala okudda eri gye mulaba side zeeri. Keep talking about exactly like this one. Hey, this road can be big because when the road closes, there's no business. Yes, that's right. You can change all this in your body. Tabange embeera bwetyo bweri tukyasiraanidde eno nga bw'otulaba ffenna bwe tuli lino lyekkubo lye tulina okuba nga tuyitamu nga bw'oliraba tunula njagala olabe ogw'ekiro twakatuuka mu kibuga ggulu tweyongera okutuuka Kampala lwavu n'atuuka ku makya tetumanyi Mukama y'amaanyi naye abali mu tusabire tulina wanu tuli mu kutambula ono olutalo nga luwedde tuliyambale engule People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Duero Padeno. Duero one. Duero Padeno. Duero Padeno. Duero one. Duero one. Duero Padeno. Bana mukulike yo. Ngati muda mumukulikeyo tovuddeyo twere twegezamu okututta tejja kusoboka banange tejja kusobola tujja kumalako lazima twagamba tulina okutuuka mu buli kitundu kya Uganda kyonna mu buli ngeri yonna mwebale nnyo mwebale ddala abanaye mwekubireko mu ngalo mwebale kutapowa mwebaze Katonda tukubireko Katonda mu ngalo zange yamanyi nti banaffe abamu bakyaliyo abamu emmotoka ziri stuck ne tuwuliziganya nabo batitenkanya okuvaayo mukulike eyo mugende mupowemu twenayo saawa busaawa okupowa ndowooza banange mulabye ekyomukisa ndabye nga bangi muze mu documentinga nga bwetutambula twasimbudde Agago ku ssaawa 11:30 kati saawa zigenda kwera 2 essaawa 14 14 hours twavuze 8 hours okuva Agago paka Gulu eringa flight okuva Entebbe paka London kati tukoze 14 hours okuva Agago paka Wanga eringa flight okuva Entebbe paka California. So embeera ya Uganda gyerimu. So imagine
imagine business ezesala tubadde tunyumya ne tugamba kati omukazi nga balina mulongoose za ggulu nga lyagago ffe nga tuli mu Land Cruiser nene tumala 8 hours. So ebyo bwe bityo bwe yatuuse n'ayogerako ne bafuti sodia naye luno lwamukamuddemuko bw'omulaba ku ngeri entunula y'amaaso na biki lwamukamuddemuko naye ndowooza his biggest motivation factor ebadde ku events ezibaddewo ekiro ky'olunaku olwaleero nkutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Butambala ne Gomba Kyagulanyi gyazaalibwa kaakati enelinganga oyinza ogiyitanga homecoming abantu b'Egomba baaniriza omwana waabwe kaakati ebikujjuko bitandikidde Kyengera mu town council ya Sam Mathias Walukagga awo waliwo ekiyitirirwa ekiteereddwawo bwe bavudde awo abantu b'Empigi eyo naye bamawokota nabo ne bateekawo ebiyitirirwa bw'avudde awo jjukira agenda kusookera Butambala bo basuze bakuba mbuutu ate bwe kituuse Gomba bo buli kimu bakikoze buli kimu ekisoboka kye basobola okukola mu busobozi bwabwe bakikoze sooka otumenyeremu byonna nga bwe bitambudde ekiro ky'olunaku olwaleero nga Kyagulanyi yeetegekera okubeera ng'ate ayingira Butambala ne Gomba olunaku olwaleero. Omukwano gwange ssebo ffe tetugenda kwebaka tulinda mukulembeze lunaku lwanca ono Ekyengera tetugenda kwebaka abantu ono mukwano gwe balina ku pulezidenti waabwe ono Ekyengera teri kwebaka. Vice President agambye enkyukakyuka ebindabinda naki naye bagamba nanyini mufu yakwate wawunya naki nanyini mufu yakwate wawunya naki nanyini mufu yakwate wawunya naki bwemuzaala Kyagulanyi mulaga amaanyi naki Kyagu Kyagulanyi amuli wagulu Kyagulanyi amulera wagulu Kyagulanyi amuli wagulu Kyagulanyi banasaziwa people power kunga sazi kunga sazi kunga. So Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera abadde asoose mu press conference of course okwadressing ebintu ebyenjawulo ebyabadde over the weekend mulimu ensonga z'abasuubuzi ebifaanagana omanyi politics is bit tricky ti omusuubuzi singa omunabyabufuzi aba ayitawo asobola okwonoona ebintu era byemu ku slogans ezitambula nti bannabyabufuzi bayita mu business areas boonoona ebintu by'abasuubuzi naye ate politics ayina ekyokusalawo ky'amaanyi ku ntambuza y'eggwanga kubanga ekyamazima ekyabadde mu kibuga Kampala mataba politics kati kitegeeza nti nno oba oyagala oba toyagala in a certain way olina okwetaba mu byenfuga. Mwami Kyagulanyi alina obubaka bw'abawadde asooka obumpe nga tannasinga. Stand with you because this is your time. But yesterday it was somebody else and tomorrow it's going to be another person. Everybody is a victim, whether currently or in the coming days, hours, weeks or months, until we remove the problem, and the problem is Museveni. What your people dying in floods here, it's been happening in the rest of the country. Happened in Karamoja, in Kwania, in Bundubujo it happened. You know, in Bulambul it happened. It continues to happen. This regime does not care about you. What you saw happening in Kampala is akin to what happened it's akin what happened in on a building that burned, and all police could do is tear gas people that were trying to save people. So this is a bigger problem than this symptom. It's a disease that we must heal, and the disease is Museveni. So we have no time to lament. We are removing the dictator and protest vote. Right now,
yamu bintu butambala tugende buli omu agenda akole ekyasobola mu abakulembeze abali wano mu abasuubuzi abali wano akaseera mukayina kati mukozese guno omukisa okujjawo ekizibu ekirala okujjako nga mwagala kutugamba nti n'omwezi ogujja mwagala kukolayo olukiiko mwetwagala gavumenti etuyambe abayite Kololo Museveni abajerege asasule baabo abakulembera mugende mweryeremu enkwe mugabane obuseete obwo paka mufuna ekizibu ekirala bwe mba temusobola kwegatta ku bannayuganda temubakalirira baganda baffe abasuubuzi ffenna tuli basuubuzi naye omuba muwambidde ebintu biri mu konteyina bye tebyafudde mazzi ebyo byafudde mazzi n'abalala ne lugenderamu obulamu mulina okumanya waliwo ekizibu muleme kukeera ku makya nga bannayuganda baagala okwetaasa bagambe temutugula mu maali yaffe nga mwetaasa n'obulamu bw'oyo omuntu eyeewaddeyo naye maali n'obulamu naye maali so twekate tujewo ekizibu musobole okukolera bizinesi mu kibuga ekibayamba bano bahaamu abo bakozi ba Museveni oyo Museveni Museveni ewandiikira ebbaluwa n'omukono ogwa kkono n'agirisiibinga n'ogwa ddyo okyegera bino Museveni yewamba ekibuga bano abalala bonna abukozesa abakozese n'abo abali mu opposition mumwe mbatezo osindikiriza ozijano muve mu kulwanira obufoofofo tujjewo nakyemalira abadde mu kulwanira obufoofofo. So now ekigenda mu maaso akyali ku bypass ayolekera bitundu ebya Butambala. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono tannakuba Buganda eno oba oyagala batuyagala Kyagulanyi w'amaanyi mu Buganda nga tukozesa statistics z'akalulu akaggwa. Kati olwaleero agenda kwesogga Butambala naye ng'agenda kuyita mu bimu ebifo ebikola omuwendo gw'abantu ba Buganda abangi. Agenda kuyita mu Kampala emu ku bifo ebisingamu abantu mu Buganda, agenda kuyita mu Wakiso, ate agenda kuyita mu Mpigi. Kaakati Oluganda tagenda ddukuba Kampala, tagenda ddukuba Wakiso, tagenda ddukuba Mpigi. Naye yo sampo ey'abantu bakyamulowoozaako ki nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyo. Jukira ekibuga Kampala yawangula ebifo bya Parliament almost byonna ekuleka ekifo kya Kampala Central ekyatwalibwa Muhammad Nsereko. Bw'ogenda mu Wakiso almost yonna yajeera, yonna Wakiso yajeera n'asobola okuba nga ate yatwala ababaka ba Parliament n'ogiwangula n'agiwangula. Mpigi yatwala ebifo bya babaka ba Parliament bibiri, ekimu ne kitwalibwa FDC. Kitegeeza nti ebifo ebyo biri highly political nnyo naddala ku ludda oluvuga gavumenti. Butambala gyagenda yonna yajeera n'esigala ku ludda oluvuga gavumenti. Gomba gyazaalibwa yafunayo omubaka wa Parliament omu. Kakati tugenda kubayisaamu mu kkubo lya Honorable Kyagulanyi Ssentamu paka we tunaasobola okubatuusaako ng'asimbula ku ofiisi newagenda okubeera nga ate ayanirizibwa mu bibuga ebyenjawulo. Tugenda kuba nga ate tubayisaamu mbeera ezifaanaganako bwezityo. So katulabe engeri ebigenda okuba nga tebitambulamu. Tukyalina uploads ende zigenda okuba nga zijja mu maaso awo. Nina Junior tutuneko mu nsonga ezimu ezinabazitambudde ebimu yabadde mu entertainment industry nebifaanaganako bwe bitutujja bba tubitunulamu. Temuva ku same official Uganda amukusuumingire yoyo awowola bafulaga yoyo omukulembeze lwakuba emmotoka zanneekiise nnyo leero naye njamala nterebe nzire mu pozisoni entuufu masavu naye ekirungi okubeera ne mabega mulabyeko ku kiri ebusega ngenda kakupositingira okakiralingire munno obagambe nti ekyabadde ebusega ngaomukulembeze Kyagulanyi Ssentamu agenda ayi gabadde maanyi neereere gabadde maanyi neereere wabagamba ono Kyagulanyi temujja musobola ku luno Museveni agenda kirizagaana ojja kugenda muzeyi kino kyekiri kati bano abantu ogenda baddawa abantu twongedde obbazuukusa abantu twongedde obbategeeza ekigenda maaso ebipande mutumbe tuteekere ebipande ebya yero naye abantu tebagenda kulonda muteekeyo ebipande kuba ebyaffe mubijjayo ne mubiteeka ku ttaka ekyakyagulanyi tetutimba temujjayo naye abantu omutima gwabwe gwa reedi emitima gyabwe bagijjudde reedi oyo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yoyo
yoyo baba pulezidenti waffe Mitembo amaanyi kiriya bapande bibasuseeko bagamba tulaba ku kino nga tetukirabangako lukyalubanga lwa mingi nga tetukirabangako abasirikale nkugambe bakkiriza nebagamba twabadde tuzekola fujo naye tetujja bikola abantu bangi nnyo babadde bazekola fujo naye bagambye wano tetulina we tutandikira maanyi ga Kyagulanyi so wenna muganda wange ali eyo ate nga tova ku balimu ezo bw'omala otikinga Kyagulanyi oddamu kutikinga balimu ezo tomaaso awo ensonga za Kampala ensonga za Kampala sooka olengera abantu lengera abantu gambe tuli Busege tuweereza amanya n'eddoboozi katoke mujja kiwulira